Abagizi b'ekibiina ky'ebyobufuzi ki Forum for Democratic Change 36 abakwatibwa mu ggwanga lya Kenya ne baggulwako omusango gw'obutujju bakomezeddwawo mu kkooti e Nakawa okuwulira okunoonyereza ku musango gw'abaggulwako we kutuuse. Kkooti eno lwe yasembayo okutuula abasibe bano nga bayita mu bannamateeka baabwe balajjanira omulamuzi okubataasa olw'embeera embi gye baali bawangaaliramu nga n'omu ku bo ayitibwa Lutalonda yatuuka n'okugiba mu kkomera ekitalya n'atwalibwa Luzira ng'embeera ye eyongedde okubeera embi. Olwaleero omuwaabi wa gavumenti mu musango guno Talabiseeko ate nga n'omulamuzi Andrew Katulobuki aguli mu mitambo tabaddeewo era omulamuzi Jonathan Tiyo yamutuuliddemu. Olw'okuba omusango guno bulijjo omulamuzi aguwulira mulala ono abadde tasobola kubaako kyakyusa oba okusalawo era asazeewo okugwongezaayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi guno. Munnamateeka w'abavunaanibwa Erias Lukwago akukulumidde oludda oluwaabi olw'okukandaaliriza omusango guno n'okwebulankanya ku kusaba kwe bazze bakola. Ebiragiro bya kkooti bye yayisa babiziimudde. Kkooti yafulumya ebiragiro ebikulu bibiri, of course mulimu n'ebirala naye ebisinga obukulu bibiri. Byoga nti obulamu bw'abantu bano bukulu nnyo. Medical superintendent owa Komera balabe nga beexamininga abantu bano bakole medical report zijje mu kkooti zituyambeko okuprocessing ebintu byabwe ebirala gamba nga bbeeru n'ebyetaagisa n'okutuusa kati kkooti ode tebagituukirizanga. Lukwago wamu ne Thuku Mbukura owa International Commission of Justice Kenyan Section bategeezezza nti bakukola ekisoboka okulaba nga abantu bano bafuna obwenkanya. Era tugenda maaso tulabe nti tutaganjula amateeka butya bwe tusobola okufuna obwenkanya nga mukyo mwe muli n'okubanga tusaba eddembe lyaffe eddembe ly'abaccused persons mu kkooti etapita ssemateeka oba mu high court naye nga tusookera wano mu kkooti eno zonna tugenda kutunulira wa we tusobola okufuna obwenkanya ku nsonga eno naye nga tutagenda kulaba nga tuteekamu application. We are saying if the Kenyan government was part of the arrest of the 36, then they were in the wrong because proper procedure of arrests were not followed. We understand that the accused were arrested by unidentified persons who did not even identify themselves. That is not the proper procedure of arrest. Kati akakiiko ka palamenti akalwanirira omwenkanonkano n'obwenkanya kawakanyiza ebyokusala ensimbi eziweebwa abakadde n'abaana b'oku nguudo eziwera ddala obuwumbi 3 nti kyakwongera okunyigiriza embeera z'abantu bano. Ababaka mu kakiiko kano bagamba nti abakadde tebalina buyambi era nga bazze babbibwako ettaka ssaako okunyigirizibwa mu nsonga ez'enjawulo. Kino kijjidde mu kiseera ng'olwaliro eggwanga likuza olunaku lw'abakadde era ebikujjuko ebikulu